omulabi waffe ali ku BBS Telefina nze John Bagenda nga nsinzidde wano mu kabuga k'Ezigoti mu Mityana saza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju. Wendi wano ab'ebyokwerinda basazeeko ekkubo nga baaza buli mmotoka eyitawo okulaba embeera. Wenjogerera abantu ab'enjawulo beeyiye wano ku makubo okulindirira okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okutuuka mu kitundu kino essaawa yonna. Ezo ennyimba z'owulira z'abantu abali mu kulaga essanyu lyabwe, okulaga obuwagizi bwabwe eri munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okutuuka mu kifo kino. Security esazeeko ekkubo lino era wabaddewo akalipagano k'ebidduka naye emmotoka security egenda ezita mpola mpola oluvannyuma olw'okwazibwa. Embeera nga bwetambula tugenda kuba tugibatuusaako ko era ebisigadde byonna tugenda kuba nga tubirondoola. Nze John Bagenda nga sinzidde wano mu tawuni kaaso y'Ezigoti e Mityana. Kale weebale nnyo John Bagenda. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero